kozi tutya kabina keke tulaba abigula nga tutya Eddie Kenzo takikola ati nkunyonyodde Eddie Kenzo tumutyako tutya kabina keke abigula bongo yajja n'atugamba bannange sirimu ye yatwala enviiri zange ku mutwe kati abantu abamu basobola okubanga ekitumenya tebannaba kuvayo tubuulya kitutte enviiri zaabwe wavaayo gw'omu kubasinga okumukuba ennyo obubi nnyo nogamba olimba yaluddamu bubi olimba yalutuga muli endowooza Kaye engeri Eddie Kenzo gyali ku sayidi eri gwe buli muntu ali ku sayidi eri eya state ya gavumenti okuba mukube n'olumu notajustifyinga lumu nsonga z'abaleese kati kankubuulire Eddie Kenzo abantu babiri abaali bantu azza kusemwayo Lumbuye ne Eddie Kenzo wali nali ku BBS neŋŋamba nti nalumba omusajja yakulembera bambasada mu Uganda bonna ne mugamba sebo ne sebo Eddie Kenzo ye export je tuina na nakuulira yes ngendo okumala no to example we wali Paris nenjija omuzungu yangamba kutwaleko mu show simanyi waliwo sheri wano Africans nze nali simanyi Eddie Kenzo yomu kubagenda featuring natuna Eddie Kenzo nga abali munda ng'onoonya muddugavu ng'abazungu ekitegeeza omuntu obadde nti ofollowing ebintu era ng'obyagala naye kati ffe abali mu nkyukakyuka kankule entambi oli mukwano gwange naye otuuka okulya ebisesemye nkugambako kati Eddie Kenzo nantwaza kusemwa era nakimuganga tuli wa Ken Kalisa yali akulopye bwe njogerako oli Patrick badde nowenda mumwogera oyo akulembera bambasada ba Uganda ne mugamba kwata Eddie Kenzo muje nayogera ebigambo bingi ne bantwala kusemwa ne mbagamba yes era sisobola bimenyawo neŋŋaana kati naye ekyavaamu Museveni n'akuba Eddie Kenzo simu ne bawa Eddie Kenzo sente n'ennyonyi y'omukulu n'emukima naye Eddie Kenzo wabifuna ffe teyatugamba saamulwanirira kumpa sente naye nga omanye ebyabayimbi kwa Eddie Kenzo yabiraba yanza naga mwana Kaye weebale ekyenkugana nakigamba Livingstone mukwano gwe manager we era wansanga Ken Kalisa n'ekimuddamu neyesirisa nga yakitegeera kati Eddie Kenzo mbadde nkubulya byayogedde ku nsonga y'okuddamu oluyimba lwa Fire nti mumubaddeko bubi nnyo era omu ku bayimbi abamubaddeko yabadde Irene Ntale Ntale ng'agezaako naye ku echoinga ebimu ku bigambo naye bwayogera nti oluyimba yakola atya yalutuga era aleme kuzanyisa kwogera numbers zitukuba nagamba Irene Ntale bwati namugamba Irene Ntale yamugambe kati amuddamu oyogenda soma Eddie Kenzo yes nti Eddie Kenzo has assured Irene Ntale that there is nothing he wanted in the music industry that he hasn't achieved yet. Era tiyabigambye Ntale eka yabigambye naawe ng'omuntu. Anti kakati labayo. Omanyi eno show abantu bonna bookyaleese okwogerako basiru. Simanyi lwaki bakigenderedde kubanga. Toyita abantu basiru. Anti kati anti obusiru tekiba kivumo. Being stupid and silly. Stupid is not an abuse. It's a description of who you are. Era n'ontwala mu kooti gwe obusiru okusinziira ku ggwe nedda tasobola kubanga kyali omusajja ngambulira ate okuyiba Mavinige yali muyimbi wansi yonna ebyamutuukako ensi ebimanyi kati stupidity can proceed someone kati obusiru busobola okukulembera omuntu ate Abaganda bagamba enkima gyekoma okulinnya gyekoma okukunama Eddie Kenzo alowooza okuyimbira ku Grammy simanyi okugenda okuba ekivule Puerto Rico kyekimufuula wano omuyimbi akyasinze Uganda 2 omuyimbi akyasinze okuyimba obulungi 3 kwegamba nti tulina mwagala kifuba nti bukimu yakimazeeyo kati mwe mumanyi for example Bob ani oyo Eddie Kenzo genda okola research ku Lucky Dube Lucky Dube became a star outside South Africa nga mu South Africa oyogera bana basajja oyogera Brenda Fassie chaka Ivoni Masekera Masekera wayimiria oyo mukazi omumanyi go yayimiriranga ibere mu Masekera oyo goyogera kati gwa munjukiza aina Grammy Lucky Dube tajirina ne katubuza bana Uganda ameka amanyi Masekera Lady Smith Black Mambazo South Africa nga bobe bategeera Lucky Dube nga tamutegeera genda olabe chiko kimoro yakwa mane
and some man you producer Brenda Fassi aina ekizimbe mu Johannesburg music like do batachirina and need some money yo iye ko pesa tantante pesa yako iye oyo akubari ekiburu akadube nakuba wano nakadube tafuna muntu no South Africa by that time kati gundi ono problem eri wanti abantu bolese stupidity defines thing sija chikiriza anti abayo onkugambye being stupid is not an abuse but what you do and say defines you why twagamba omusajja oyo ti numbers and number size ziraga nti oli muyimbi wa kabi twalumba Edi Kenzo vocale muganda wange oyawula kye bayita vocal ekidefining omuyimbi omulungi gwe nkulaba nnyo ng'oyogera ku hip hop ekidi ku channel yaffe Baboon Forest Entertainment soko gamba abantu yes Baboon Forest bakisanga baboonforestentertainment.com eno website mpandikirako hip hop articles zo have East African omuntu agende bwata awandika Baboon Forest yes .com then ne ku YouTube channel Baboon Forest Network tuba ne podcast nga togenda ku hip hop chiwedde yes Frank and Kamubuli yes omuyimbi ekidefining omuyimbi omulungi wamagwe si numbers kitegeka words kugenda ku Puerto Rico they are not awards ekidefining omuyimbi 7.15 ekidefining omuyimbi omulungi owakabi kiri kintu eki ngenda kigamba ku 15 nesaba mulongose eyo bambi banziriza obugundi eyo kutya ekidefining omuyimbi owakabi kiri eki 1 vocability obusobozi bw'eddoboozi lye ly'omuyimbi oyo bukomawa butandikirawa abuzanyisa atya receipt tompadde leero vocal ability and vocal delivery era abantu tebagambye Edi Kenzo tutayimbira Puerto Rico tebamunnyonnyoddeko nti talina million view nti talina BET talina BET kubanga si kye twogerako vocability obusobozi mu ddoboozi lye oly'obuyimbi sijjukira but if I'm not mistaken nino kino kituufu jeza asinga Tupac Grammys talina Tupac Grammy name Tupac talina wadde Grammy Abba tebalina Snoop Dogg Busta Rhymes kati ekizibu wetuba twogera mu Uganda abayimbi be Uganda banyumanga owuliza music waabwe naye we batuuka okwogera olabira obusiru bwabwe n'obutategeera ne Bob Marley talina Grammy Award but who doesn't know that Bob Marley is a legend wa reggae kati wetuba twogera kwa award tuli byo kwanga T-Pain yawangula Grammy jezi nakuba oluyimba n'agamba death of auto-tune off the Blueprint album 3 mwana gwamanyi jezi aina album Blueprint 1 aina ne 2 ne 3 nali natimba album Blueprint 1 nga njagala fofi muganda wange Gideon ya jinzi bako osega ekyengamba kati abagala yali nungi nnyo nene jezi yalaba T-Pain wangula Grammy nga tandise okwonoona n'agamba ono omusajja ali mu kwonoona hip hop lwaki abantu tebavuma jezi kakujukiza ne Asha yasanga T-Pain munyonyi bali bamukwano nnyo bali bagenda ku Shea Paris n'agamba T-Pain oyonoonye music T-Pain yagenda mu depression n'agenda mu break yali ya myaka 4 nga tazeemu kuyimba yagamba mu bantu bonna abaali ngambye tiyali badde Asha kuba mukwano gwange nnyo ate purist wa music so kyali ngambye kyali kituufu nnyo nengenda mu depression ne music nenfuna break era T-Pain yakomawo kati nga ne gundi ekyuse kati sound ekyuse era kati abeera ku TV kwogera kati naye okimanyi nti Asha engeri gyali mukwano gwa T-Pain yalina omubuulira amazima nti ebyaddala T-Pain oyonoona nti mukwano gwe yamugamba T-Pain aga nakitegera nti ebyaddala
ono olaba ngambye nyimba bubi fe twagala nnyo Eddie Kenzo okugambe nagenda ku CMI ku lulwe Eddie Kenzo Museveni yamuwa sente n'atamanya tife abamu twabyogera. That's how I love that. Badde nda kuwemula nokwe yensonga kinjagala oyo guy nze nino mugamba nti ebyaddala vocally oyimbanga fresh daddy. Eddie Kenzo yakuzeemu n'agamba leero ku makya kati wulira they hate what they fear. Anti wuliriza labayo mumutya anti labayo fe tutya Eddie Kenzo kozi tutya kabina keke tulaba abigula nga tutya Eddie Kenzo takikola ati nkunyonyodde Eddie Kenzo tumutyako tutya kabina keke abigula. Eddie Kenzo kankubulire inze tetuvunana achievement zo actually nekino kanchigiriza abantu yali musajja mugagga yakinjigiriza yangamba wisdom yali mugagga no yali mukwano gono omusajja omuzungu gundi ni bad black agoyabba akamogere bamita David wa SMS1 mugagga likolole office yangamba wisdom kankubulire omuntu yenno mugagga takanganga kubanga mwenna mwine ebiroto byanjawulo nangamba waliwo sente nga zigenda kufula uncomfortable. Life is not all about accumulating a lot of money. Nze osobola kubanga ogenze Puerto Rico n'ogende New York nze nengende Durban nimba n'obulamu obweyagaza obuli comfortable nga ndi comfortable nengende ewaffe wane empigi nga nze wakabi nga ntambi ebyaddala kankubulire ntambi lwakubanga banna Uganda twakula kino tuotobera London America Europe mutoba muntu ntambi Uganda wali abantu bali obulamu nga tayingira nko mu stress tamiranga ko panado omutata gumuloba yeyagala ali bulungi yeyagala nga omutwala London bwati enkera ddukayo nawulira Jenkins byayogera yali mu America bwati nagamba kiki enkola wano yalagenza okubeche Jenkins mukasa nageza comment nenga owatoka ntoka batamanya owatoka ntoka yagamba we yagende London nagamba ka yali agenza kuumula BET ngeba wazi golf we yatuka naga neka nkolenda bo bulamwe bayitamu ndabo basobola okushiftinga n'embeera wano live ye we yaggwako yadda Uganda yakomawo bukomi Uganda banga ya compare kati those people because we are in wisdom kwanza wisdom soro genda tambio soro genda ne waliwo abantu nga muganda wange wadde London ya America ng'olita gulu lya kunsi naye nga wali abalala nga wano gulu lyabwe ki eryokunsi kati kankubulire kizeyo ku Kenzo Kenzo ebyo byotujerega nti obadde Puerto Rico that is you bigulire eyo waliwo abantu kankubulire ebyaddala osobola okusanga bebekulu nagende wa bebekulu nga waliwo simanyi waliwo gye baali bamwagala ensi nangamba kati Kaye kansoke nkubulire nze wemba ntambula kati ntambula ne bande yange yonna njagala omuntu asobola okuba nga asobola twakawo emitwalo ng'esatu ejaddo yes nzijjukira tunzi omusajja ng'ali serious oli mutuufu yes nkijjukira omusajja n'agaana nkijjukira kati naye nga abayimbi last year naye nga abayimbi bambi omanyi nti wasooka ogenda e Bungereza tebabasasula nabasasula ne tiketi bebazeegulira be baakulaga siva wano because I can make that money here. Nkuwadde example ya bebe abantu bakimanyi sikolagana na bebe naye ekituufu kankyogere yagaana nengamba kikulaga levels z'abayimbi kati ngaba ababiri bebe ku ne Eddie Kenzo ne perception kati oli ali Puerto Rico naye wakomawo tugenda olaba bamuwadde emmotoka kati bebe yasigala wano agabe naye musajja oyo azimbira mu bisaawe naye akyali ku bumotoka bwe batuwa kati Kaye musanga kusaba bino ebintu bino oranking Eddie Kenzo wagwa kyatukako na kyatatukako ebimu ku bintu ebimakinga someone okubeera greatest of all time kubanga alina kiyaweereza wano ka court n'agamba Eminem yayogera bwati always the best person becomes the most hated person in the world. It happens with me in music and Cristiano Ronaldo in football. Aninga gamba. Eddie Kenzo nga quotinze Eminem ke yagamba segeza. Toda muna kusoma bya kisiru. Kozi yakoma class toda muna kusoma bya kisiru. Omanyi simanyi lwaki buli muntu agende wa muhozo basi yeyongera kusiriwala. Ali muhoza jidde wa wano. Ati ne ikyali. Oyo muvuka agenda katategeza ku Ronaldo. Eminem. Eminem abazungu
bamukyukira we yakola video ya Michael Jackson ng'alaga Michael Jackson enviiri zajja n'agenda mu toy n'ennyindo n'egwa abazungu eyo video yakola with Eminem abazungu benyine bamugamba it can't happen but who is the real Slim Shady please stand up please stand up please stand up eyo ratings zigwa abazungu nga sibaddugavu no yes kati oyo fala tegeza ku Eminem nawe tegeza Eminem yali erigiza ku the greatest of all time Michael Jackson the greatest Michael Jackson omanyi mu lutalo Michael Jackson kye yakola yagula tiyadamu Eminem yagula buguzi katalogo ya Eminem nga buli wayimba sente zigenda mu account ya Michael Jackson yagula publishing rights za Eminem nangwe lema ne oba wakabi yakola bwati yagula publishing rights ezoli katalogo yo nana kati Eminem buli wa performing said ozachi bagamba no Michael Jackson akoze sente nyingi nnyo mu kufadha nyingula baby muko ebyo kati ono fara wa mugene mugamba bigulero atuliriza ata bayo kyenkugambye teri ati byatandise okwogera bigena mufula ate fara nnyo eyo statement ya kotinze tubuze Eminem yagikola because Eminem yatuka abantu Eminem yavuma Jaru wegatta Eminem 50 Cent ngabali aftermath record Dr. ne balumba Jaru ensite ya munyega ne yalumba greatest of all time nalabyo chari wa Mwedi Kenzo ngalumye entale ebyaddala katudde mu byaddala katika nkubulye mu Uganda female artist bojjako Irene Namubiru ne Juliana kwa katatu bali class above ordinary yes abo bo bali mu kiti kyabo abaana bozaako vocal e Uganda katika mbagambe Rema Namakula Judith babirye Cindy Cinderella Sanyo Nava Gure Lilian Mbabazi Jackie Chandiru Irene Ntale kati data abalala vuko nti Irene Ntale asolo kwata nyimba za Kenzo nazo kubala live Kenzo natadamu kuyimba nato kudamu ziyimba natya nagena amozi nabigulire eyo Ntale kwata music we Kenzo omumu atandiko mu performing wallahi bilahi talai Kenzo tagenda kudamu kuyimba kubango jawulira akawowo eddobozi obuli omuyimbi kati Ntale ono gwajerega mwattuka nkubulire kyekiri omuzungu oli kyangamba omugagga yangamba buli omwayi n'ebirooto wisdom totunira nga omuntu ngwavuga benzi n'ogwamu Irene Ntale yava mu Swangs genda osanga Irene Ntale anyirira yali signed by Sony e Nigeria asiba mu America addawa kati gwosobola okuba nga tomulaba ng'ogenze Luwero Gwedi Kenzo ng'omuwala byali ayagala yabifuna ndagenze Kacheeka Stadium kakati gwosobola okuba ng'olowooza kati Irene Ntale ekyo kimu yava mu bandi ye nti Irene Ntale osobola okuba tomulaba gy'oli Luwero naye ng'ali ku Sheraton ayimba mu bandi ye nti nga bamanya Irene Ntale ali wano lwakusatu buli kipa ya bia genda kugula emitwalo egyo ebiri kubanga yo muleeta bamusasudde obukadde 5 najjako akamu akabandi n'asigaza buna abakola jjukira obato omuntu Luwero nfufu mukuba kyobola osanga Irene Ntale anyirira munene alwana na bunene talina stress Kenzo afuna omwogezi n'omuntu amulowooza kubanga obwongo bwe kati bwakona ati wuliriza bw'otandika ati tuli kwa Irene Ntale abayimbi abamu who are doing better waliwo omuwala mweru nnyo yali ayimbaawo oba ali Germany oba ali Ludawa mwala mulungi alinga Sasha Bright oba muyita batema ng'ayimbira Ludawa wano Uganda ngali mu Bruce waliwo Maya omwala oyo oba ali bweru abantu bonna balina ebirooto munnange osobola okulaba munnoloza nti ali bubi ng'ali bulungi nga talina emirembe Irene Ntale alina emirembe Irene Ntale ne wataddamu ku recordinga luyimba engeri gyali mukubi wa byuma muyimbi akwata gitaaye n'agenda bwati wamanyi obeera mu America ebbaala si America yokka mu Europe wa South Africa ebbaala zibeerako nekibaita reception nti omuyimbi wasobola okujja n'ayimba Irene Ntale asobola okugenda mu bba n'agamba mwe an artist from Uganda njagala performinga bweti aperforminga oluyimba olwo namugamba tukuwe night ojjenga wano kubanga music is not all about English no oyimba bwoti Kayiwa oyo yatugamba Pastor Kayiwa bagenda mu UK kati nga balina kubuulira lwa Sunday lwokka
nakwata mukyala namugamba nalaba wano ebbala zaano wabeerawo bayimbira jja tugende nga bagenda mu bbaala emu nga bagana ini bbaala twagala kujjano tuli bayimbi ba Afrika kuyimba wabbala bagamba sijja basasula sirina sente ndi atofaayo nga gamuyimba mu luzumu nti nedda nti muyimbe kakati nga bajja jjukira basumba bbaala oyo musumba Kaye oyo yanyumiza kakati ngagamba hallo kubanga ezo ebbala zibeerako webayimbira ngagamba nange tuli bayimbi kuva Uganda ndi ne mukyala wange nze pasa gundi abazungu bagamba ate pasta ze mu bbala nga tugenda kuyimba oluyimba nti omuyaga simanyi gugudde kitegeeza ng'alunyonyola ddakiika emu tugenda tuyimba mu lulimi lwaffe kayiwa ng'atandika simanyi omuyaga gugudde bai omusajja alina eddoboozi simanyi liringa lyago base soprano agamba bayimba naye baana bagamba bakomewo bagenda otuuka ku sande gye bagenda okusabira nga waliwo abavudde mu bbaala babagoberedde okugenda ku sande gye basaba you understand impact y'amaanyi kati waliwo abayimbi genda olabe Serindi Yoni takyakuba bisaawe mu America California waliwo bakiyita batya Gideon taliwo yani kinjujukiza waliwo abayimbi nga tojja musanga mu bisaawe babasasula a lot of money but chiba appearance najja nayimba enyimba nga 3 pene ekintu kiba kiyita nja kijjukiza Super Bowl after time Super Bowl waliwo Super Bowl nenja utunakola show okinjukiza nja kuba nkijjukidde oyo aleme kulowoozesa abayimbi n'abantu tokuyimbire Puerto Rico okuyimbire ugundi kwe kuba n'obulamu obweyagaza kubanga kati Kamiliyoni atayimbirangayo gw'omusinga obulamu n'okweyagala kati oyo kyayagala okuŋŋamba nti yasinga Bobi Wine kubanga Bobi Wine tagendanga Puerto Rico naye Bobi Wine Museveni tamugulirangayo mmotoka ate Kenzo bazimuwadde bamuwadde ebyobwerere n'ekisaawe kye yakolera mu concert bamuwa buwe ekyekololo kati Kenzo watugamba toyimbire Puerto Rico n'okuba eri kyekyamaanyi wekiba kyamaanyi lwaki gavumenti ye NRM gwe kuwa ebyobwerere ng'ate Bobi Wine azimbye amaka ge tuyita villa Eddie Away azimbye amaka helicopter egwako omanye Eddie Away n'ettaka lijja kwekana n'eyali yakabaka wali ekireka gwe ku lusozi waggulu helicopter ne Eddie Away Museveni tamuwangayo nusu neegi naye gwe siba bakuwa n'emmotoka z'ovuga ez'amuhoozi of the two who has achieved better bali lwaki bannange oleese nnyo abantu abataasoma okuba baganyako nekya numbers okibayi ku YouTube esasula Kenzo abasi yasinga numbers ku YouTube yandibadde yasinga yomu kubasinga ssente bano nga tasaba kyenkunyonnyola obwana bwe Masaka bumusinga ndimu nja kuwa story yaba obwo bwana bwa Starosi waliwo ne Masaka Boys nga natandise kuba Kenzo ajja nakukaaba obwana bayawukanira Canada obwana bwakivinze bugenze ne mu World Cup nga tali nabwo bwe Kenzo bani boyambi musajja gwe nawe ddamu amagezi ne obwana yabuteekayo si ani akulimi ani hepu kubona Kenzo yabuteekayo Kaye Kenzo misimu jenga kimukiriza Kenzo yagamba abana bageto bagende bayimbire mu World Cup ngamba ani yateekayo banne ku platform abantu okubamanya katika nkubulire yabuwa platform olwo oluyimba okutuuka gye lwatuuka bonna beeyamba naye obwana obwakola kinene abazungu baalaba obwana yabuyita wakitomuwa credit Kaye watandi buyise yandisigadde wano ng'ayimba stamina beeyamba ne waliwo yasinga oyamba banne bwe bwana obwo bwayamba musajja mukulu ensi yonna bali abazungu babirabye baagala kulaba bipya kyobola aba Masaka Boys batunda abazungu baagala kulaba bipya tebalaba nk'omwana atali mu saati ali mu nfufaazina bali mu nigiina kakitegeeza abantu balaba oluyimba lwa Starosi si lwa Kenzo vocal baana bali tebakirabanga alime kwepanka kyobola bawe yabata abaana ne bagenda ku lwenga talina kyabagize abaana ne beeyongerako bagenda bayimbira ku beat tebayimba ne gundi ne French Montana ye yabateekayo Montana nakola ne eddwaliro Uganda nakola eddwaliro abaana ba Starosi bakivinze kinene okusinga ne bali ne Kenzo Kenzo si yabatwala mu beat French Montana yabatwala ne bayimba ku stage n'akaana waliwo akaana akato obaka bakasona basutso kajjako abana bageze mu World Cup let us give credit where it is due okoyo usimanya boss wabo we kavuma
Kaye teka wano teka Kaye katukome wano kushoro lunaku olwaleero nkute kuba oli musajja munyivu nnyo sigenda kusobola omusajja wa Kenzo mumugamba agiradde wa mozi gy'ababigulira ebisigadde abyesomye taddamu okwegezako Eminem ekyokubiri munnyonnyole statement zaawa asookazi buuze Eminem eno yajogera kuki kyekyaliwo basebo ne bannyabo Kaye Frank Antambi the youngest East African professor abanjagala mbeera ku Kaye Wisdom mbeera ku Pearl 1 Wisdom official Pearl 1 yes mbeera ku Baboon Forest Media mbeera ku Kakalamu Uganda byogere yes Uganda byogere yo musubscribing bannange channel za Ayogedde zonna genda subscribe onye Pearl 1 extra Wisdom Kaye Uganda byogere Baboon Forest Network checho then nokuwandiika nenga obubaka bwo Kenzo ngenda bo mutwalira kuba oyinza okubeera nga omusajja omukuba nga just talk netta katika nkubulire abana bakopi bantu akusema at by the way we are beyond that oyasobola kumpa percentage kyosobula mbwange sajja ina sente sajja zigasaye na mumwagwe katukome wano ate matumwe kababule wakwa mwagano okizama mugana isoko lindeko kujako mukimanyi nti fire yajja natunyonyola fire bongole lutaya na inirimba bonna Africa ekyatwalwa envirize natunyonyola nti kikine kyatwala enviri zange tosobola kubanga ekimu ekituwoganya n'abantu abamu nga tebannakuvayo tugamba kiki ekyatwala enviri zaabwe ku mitwe nzija mu kamera